Bw'ofa ng'obadde tonatuusa kaseerako ka kufa, kitegeeza togenda kufa ng'ofudde. Kino nze nkyeyitira kisumuzo kya bulamu, era nga ffenna mu nsi kye tunoonya. Obulamu kye butegeeza si bwe kiri. Nsuubira ffenna tunoonya mu nsi obulamu ki kye butegeeza. Ebibuuzo bingi abantu mu nsi yonna beebuuza ti kiki ddala ddala ekibeerawo nga ffenna tuzikiridde. Waliwo ekintu kyonna ekiyinza okututuusa ku ntegeera y'ekintu kino. Abantu ffenna kye kibuuzo kye twebuuza. Naye nga okusinziira ku bakagezi munnyo n'abanoonyereza abaatusookawo n'ensobi ze baakola mu bintu eby'enjawulo, okuddibwamu kuno weekuli. Ate nga ekyewuunyisa, okuddibwamu kuno tekuli nti kuli magezi amakusike oba kuli mu bitabo ebyakwekebwa oba intaneeti newankubadde mu yeekaalu. Kino nkikukakasa nga nkugamba nti ne bw'okubira paapa essimu, ne bw'ofuna akaseera ak'enjawulo musa omulanzi n'ajja mu nju yo n'akubuulira, teri ky'ojja kuyiga newankubadde nga obwongo bwaffe bubala nnyo. Era kyova olaba nga abantu basigala bakola ensobi ez'enjawulo mu nsi eno, ne weebuuza nti ddala abantu lwaki tebayiga? Abantu ffenna mu nsi tulowooza nti tunoonya kuzuula bulamu ki kye butegeeza, naye nsuubira si kye kituufu. Wano eno njagala tusseewo nnyo essira. Nze mu bulamu ndowooza tunoonya kukola ebintu eby'enjawulo nga bwe tufuna amagezi n'okumanya n'okunoonyereza okw'enjawulo mu ebyo bye tukuŋŋaanyizza era bye twenyumirizaamu mu bulamu, mu luzungu ky'oyinza okuyita experience ne skills ez'enjawulo. Era nsuubira abo bonna abagenda okunoonya emirimu egy'enjawulo mu makampani, kyova olaba bakubuuza experience. Twenyumiriza mu kaseera ako ke tuba tufunye akannamaddala n'essanyu lye tufuna, ne tuwulira nga twekkusizza olw'ekyo kye tuba tukola, gy'oyinza okuyita era experience. Kyova olaba mu buli ky'okola tobeera nti ofunyeemu, wabula obeera ne experience ey'enjawulo mu kintu ekyo. Kyova olaba tosobola kumanya muwendo gw'akaseera ako oba budde obwo ppaka nga obuvuddemu. Waliwo n'omuyimbi era yayimba akayimba n'agamba nti tomanya muwendo gw'ekyo ky'oyina ppaka nga kikuleseewo oba nga okivuddemu. Kino kye njogerako okwongera okukinnyonnyoka. Weebuuza ebintu eby'enjawulo kati nga okuvuga oba okubuuka. Ofuna akaseera ak'enjawulo ak'essanyu, naye tosobola kumanya kaseera kano ppaka nga kaweddewo, ng'oyise mu mbeera yonna n'otuukira ddala mu kaseera ako akasinga okutiisa buli muntu yenna ku nsi wano kuba kaba kannamaddala. Osobola otya okumanya kye kitegeeza okuba omulamu mu nsi eno? Ye oyinza otya okwogera ku bulamu bw'oyitamu mu kaseera ng'ovudde mu nsi eno gwe kennyini nga tonnabutuukako? Bino nga bye byamagero by'oyinza okugamba nti byewuunyisa ebyaleetawo enkyukakyuka mu nneeyisa z'abantu ne mu bulombolombo bwabo abaaliwo mu biseera by'oyinza okugamba by'abasajja Abagereeki, Abaruumi, abasajja Abamisiri n'abasajja aba Mesopotamiya mu China ne mawanga g'oyinza okuyita ag'Abazungu, ng'era ng'ensangi zino ze tuyinza okulabirako oba kye tuyinza okuyita modern civilization. Ffe ab'ensangi zino kiki ky'oyinza okugamba kye tusikira ekyaliwo mu biseera ebyo? Kati nga ekyamagero ekya Eleusis, kino kyamagero kyaliwo mu biseera eby'abasajja Abagereeki mu Athens n'abasajja Abaruumi nga kwogasse Plato ne Marcus Aurelius mu mwaka ogwa 1500 ppaka mu kyasa ekyokuna. Nga mu kino wagendanga ewa Eleusis n'akukolako emikolo egy'ekyama ng'oli muntu, n'ovaayo ng'ofuuse Katonda. Kino kyabanga kitya? Kyalinga bwe kiti ku mukolo guno omuntu wafunanga akaseera k'oyinza okuyita experience gy'ofuna mu kaseera nga ofudde ne mu kaseera koddamu okuzaalibwa. Era nga enzikiriza eno eya Eleusis yakwata nnyo akati mu biseera by'abasajja Abagereeki. Abasajja bano Abagereeki tebeerabirwa olw'okuba nti be baaleeta enkyukakyuka mu bulombolombo ne mu nneeyisa z'abantu abali mu bitundu bya Europe n'ensi yonna okutwaliza awamu. Be baazimba sayansi gwe tutambulirako n'ebyobufuzi ebiriwo akaseera kano. Gwe tubeeranga kaawo ne weebuuza nti ebintu byonna kwe tutambuliza obulamu, gamba nga okubala,
kugasse n'ebyobufuzi byavaawa kati nga wenkugereza ebyemizannyo bye tuzannya ensangi zino biyitibwa Olympics. Bano baali bakatonda b'Abagereki era baabeeranga 12. Abatamanyi emizannyo gino egya Olympics ensibuko yaagyo, emizannyo gino gyazannyibwanga mu kibuga Athens eky'Abagereki era nga gyazannyibwanga mu nsozi. Olusozi olwo lwe bayita Mountain Olympus mu Greek. Era kyova olaba olw'okuba nti abazannyi bano baali ba Olympians, emizannyo gino gyatuumibwa Olympics ensangi zino. Bakatonda bano kwaliko Zeus, ono nga yatwalibwa nga kabaka wa bano ba Olympians, ne mukyala we Hera. Ono Hera ye yazaala abaana abasinga kugatta ne baganda baabwe ab'enjawulo. Kyova olaba Cicero Omuruumi yagamba nti ekintu kye tutalyerabira ng'abantu ffenna mu nsi ye Eleusis ky'ekintu ekikyasinze omuwendo Athens kye yali etonzeewo era ekikyali eky'amaanyi mu nsi yonna n'akaseera kano. Era nga kino kigambibwa okugatta ebintu byonna mu nsi okutwaliza awamu. Naye nga weebuuze lwaki? Nga kyali nti omuntu yagendanga mu kiggwa kya Eleusis si kunoonya kintu kirala wabula okufuna akaseera akabeerawo wakati w'okufa n'okuzaalibwa ogwokubiri. Era nga abo bokka abaatambulanga olugendo luno, ekintu kino kyalinga bwe kiti: walinanga okutambula olugendo n'olujja mu kibuga kya Athens ekya Bugereki n'otambula ppaka mu kiggwa kya Eleusis. Era nga abo bokka abaalozanga k'okunywa kano ak'ebyewuunyo ak'enjawulo Eleusis ke yabawanga, be bokka abaafunanga okulabikirwa okw'enjawulo nga Plato we yayogera, kuba be bokka abaafunanga omukisa ogw'enjawulo ne bawangula okufa. Naye nga bano baafunanga akaseera ak'enjawulo oba koyinza okuyita ak'essanyu akaabeerangawo wakati mu kiseera omuntu nga ayina obulamu bwe n'akaseera ng'obulamu buno bumuggiddwako. Era ng'oyo yenka eyakawangulanga nga ye yalina okuba nga tajja kuba nga tafa emirembe gyonna. Naye nga bw'okirowooza kya bya sayansi sinakukkiriza kwennyini, kuba olabye omutonzi kitegeeza omenyeewo kiri teri katonda atalabibwa, kuba gwe mwennyini oba ofunye akaseera ako ne weezuulira ekintu kino gwe mwennyini. Oyinza okwebuuza nti tuli ku ki? Naye nange simanyi, kuba emikolo gino gyabeeranga gya kyama. Era nga okurisikinga okulaba Eleusis wabanga arisikinze okuttibwa, kyova olaba byayitibwanga ebyama ebyaterekebwa okumanya kw'ensi yonna okutwaliza awamu. Kaakati mujjukira akokunywa kali ke mbagambyeko wali waggulu ke wanywanga ak'enjawulo. Akokunywa kano mu Lugereki kaayitibwanga kukion, era nga si ke kokunywa kokka akanywebwanga ak'enjawulo mu biseera ebyo. Ku ba Olympians bali 12 be nkugambye, kwalingako omu nga bamuyita Dionysus. Ono naye yayinanga akokunywa. Dionysus ono nga bwe nkugambye nti yali omu ku bakatonda bali 12 ba Olympians abazanyanga Olympics. Era ng'ono yalinga katonda w'ebyo byonna ebyokunywa ebitamiiza n'ebyo ebikujjuko ebyakolebwanga mu nsi, ogatteko obutabanguko n'ebyabeerangawo mu kaseera ako, okugasse amasanyu n'okwesuula eddalu. Ndowooza kino kimanyikiddwa nti omuntu yenna anywa omwenge alina akaseera k'agendamu ak'okusanyuka oba kwesuula eddalu, akajabangu omuntu ke yeesuulamu. Tuyinza okulowooza nti ebikujjuko n'amasanyu bitandikiddwa biseera bino, naye bw'otunuulira ebifaananyi ebyasiigibwa mu biseera oba mawanga ag'abasajja Abagereki n'abasajja Abaruumi, ojja kulaba ebifaananyi bino ebisinga byabeerangako nga bakulaga ebikujjuko n'amasanyu n'okujaganya okwalingawo ng'abantu bakuŋŋaanye. So ekyokunywa kino ekya Dionysus kye yakolanga ky'oyinza okuyita omwenge, wanywanga omusaayi gwa Katonda oba gw'oyinza okuyita omutonzi. In fact kyali nti wanywanga Katonda ofune obwa Katonda. Era nga wano weewava ebirowoozo n'enjogera egamba nti Katonda ali mu nze. Muwulira nnyo nga bakozesa nnyo ekigambo enthusiasm. Ekigambo kino kya Lugereki
kyasibuka mu kigambo enthusiaso era nga kitegeeza nti Katonda ali munze mu bikolwa byange ne mu ndowooza zange, era nga kyali nti ofuuse mutukuvu emirembe gyonna. Mu 1978 olutalo Sinzigwe lwasinga okuggulibwa kw'abo abakozesa ebiragalalagala mu nsi yonna. Waliwo enjogera eyayogerwanga n'egamba nti kiteekwa okuba nga abantu bano abagamba nti waliwo akantu ak'enjawulo akateekebwa mu bbiya ne wayini ezinywebwa ng'abantu bino byonna byalinga bijingirire. Wadde ng'abantu baanywanga emyenge gino ne wayini zino ne bafuna ekyenjawulo oba ky'oyinza okuyita okutabuka mu bwongo. Kakati ekyebuuzibwa nti lwaki bino byonna bya muwendo gye tuli akaseera kano? Naye nga kiri bwe kiti, waaliwo omuwonyi omulala mu biseera eby'edda eby'Abaruumi oba eby'Abagereki, ng'omuwonyi ono era naye yali nnyo mu ky'okuba nga yayogeranga ku byamagero, era ng'ebyamagero bino bukyali nti wayina okunywa ku kikompe kye, era ng'okunywa ku kikompe kino obeera mulamu emirembe gyonna. Omuwonyi ono yanyumizanga abantu emboozi ze bataategeeranga bulungi, wabula we baamubuuzanga n'abaddamu mu lulimi Olugereki n'abagamba ekigambo musteria nga kitegeeza nti byenjogera bya magero. Sigenda kubuulira byama byange buli omu, wabula ndi wano okuwa okulaba abazibe, era ng'abantu yabagamba nti olina kuzaalibwa omulundi ogwokubiri n'olyoka otuuka mu bwakabaka bwa Katonda, eyo gy'olibeera ne bamalayika emirembe gyonna. Era ng'omuwonyi ono ekiseera kino gwe tuyinza okuyita Yesu Kristo oba eyayitibwanga Yoshua. Okufuna ky'oyinza okuyita experience oba akaseera ak'okulaba omutonzi, ekisooka olina okweggyamu embeera y'okubanga olimu okubuusabuusa kwonna, nga bwe kiri amalala n'obubooze nga gakuvaamu. Otandika okufuna ebirowoozo n'okuwuliranga omubiri gwo ogulinga ogwawukanye ku ndowooza yo, n'obanga olinga alina ebintu gy'olowooza ekyenjawulo ku ekyo ekya bulijjo ky'omanyi. Ekyamagero ekisembayo kisinga ku experience gye tufuna nga ffe, kwegamba kireetebwa mu ngeri ng'eringa ekyusiddwa okuva ku ntuufu. Kino kibanga bw'ogamba nti okkakkanyizza ku ngeri obwongo bwaffe gye bulowoozaamu ku kitundu ekyo ekitakoma obwongo bwaffe kye bulowoozaako, era nga endowooza eno gye tusobola okuyita Katonda olw'ensonga kinene nnyo okubanga kisobola okujjula obwongo bwaffe. Era nga ekintu kino kye tugezaako ffe ng'abantu okutegeera okuba abalamu gwe mulimu ogukyasinza obunene mu nsi eno yonna okutwaliza awamu. Kyova olaba nakugambye nti bw'otalifa kati tolimanya oba kufuna kaseera ka kumanya kyamagero ekiri mu kaseera ak'okuba omulamu. Okwetegeera gwe nga omuntu ku mutendera ogusembayo kwe kumanya Katonda. Kyova olaba Luka 17:21 yakugamba nti obwakabaka bwa Katonda buli mu ggwe. Abantu abasinga bayigiriza enjiri abantu nga babagamba nti obwakabaka bwa Katonda bulina gye buli, naye obwakabaka bwa Katonda nsubira yeeno verse abantu abasinga gye bandibadde nga bateekako essira nga basomesa abantu nga babayigiriza enjiri. Olw'ensonga obwakabaka bwa Katonda tebuli wala ne we tuli, buli mu ffe ffennyini. Eri kigambo kye tuyinza kwogera kisingawo okusinga ekigambo Katonda. Olw'ensonga kye kisembayo kye tuyinza okwogera. Tusobola kitegeera nti eggulu si ke kaseera ako ng'omubiri guno gwe tuyina nga guvuddewo. Kyova olaba ng'omuwandiisi omu eyayitibwa Toma yawandiika n'agamba nti obwakabaka bwa Katonda buli mu ffe era buli wano ku nsi, wabula abantu abasinga tetusobola bulaba kuba tuyina ebituwugula ne bitubuzaabuza ne batulowoozesa nti buyina gye buli okuva wano ku nsi, ate nga yenjigiriza emu esinga okuyigirizibwa abantu mu nsi yonna. Era nga naye yayigiriza obwakabaka bwa Katonda, era nga enjigiriza eno ekyali mu nsi wano okwetoloola mu bantu abasukka mu buwumbi 2, era nga si kyanjawulo nnyo nga kyenyinyonnyodde ekya Dionysus ne Eleusis, olw'ensonga nti era nga bwe kiri mu njigiriza ye nti obwakabaka bwa Katonda buno okubulaba
tobulabanga oli mulamu wabula olina kumala kusooka kuzikirira oba kufa then n'omala obutuukamu era nga bwe kiri mu njigiriza ey'abasajja Abagereki kino bwedda kyenkunnyonnyolako era ng'ekyamagero kino mu njigiriza ey'ekikristaayo kyekyamagero kikyasinze okutabangula oba okutawaanya abantu obwongo kuba kiringa ekyakwekebwa eri abantu bonna. Kakati ekyebuuzibwa ti mu kyasa kyaffe kino ekya 21 tuyinza tutya okufa ate nga tetunnatuusa kaseera ka kufa? Era nga okuddibwamu kuno oyinza okugamba nti kuli mu masomero agasomesa ebyamadagala n'abasawo olw'ensonga go gatandika okukola amadagala naye nga amadagala gano galinga agaleetawo embeera ey'okubanga abantu bafuna akaseera ak'enjawulo wakati w'okubanga omuntu mulamu ate era nga ali mu kaseera ng'afudde. Nange mwennyini amadagala gano sigagezangako wabula bw'okebera ku mitimbagano egy'enjawulo ne mu bitabo ebiwandiikiddwa kikulaga nti ebitundu 75 ku 100 abaabo abagezeddwako eddagala lya psilocybin lino kiraga nti bafunye experience ey'enjawulo wabula ng'eddagala lino lirina okukozesebwa mu mbeera nti omuntu ayina okugeresebwako eddagala lino nga yekenenyezeddwa bulungi olw'ensonga nti ayina kusooka kulagibwa mu ssawo wabanga ateekeddwa bulungi n'ateekebwa mu mbeera eno. Reports ezimu ziraga nti gakolera ddala bamu abagerezeddwako eddagala lino bo bagamba nti balinga abafuna akaseera nga bazikiridde naye kino kyebuuzibwa kiri nti ebyamagero biringa ebikomyewo nga wabula nga tetumanyi. So amadagala gano bwe gaba nga gafuuse kya bulijjo eri abantu ba bulijjo mu nsi yonna ebibuuzo bingi era nga kino kyongera okulaga nti ng'era bwe byali mu biseera bya Eleusis ne Dionysus abantu bano baasooka ne bafuna akaseera ak'okubanga bayita mu mbeera ebasobozesa okubanga batuuka mu kiseera omuntu n'afuna embeera nga alinga afudde ate n'abeera nga azaaliddwa ogwokubiri balinga abaafuna oba ekisumuluzo ky'oyinza okuyita ekyokubanga omuntu awangaala obulamu bwe bwonna banga bakagezi munnyo n'abo abaakolanga okunoonyereza okw'enjawulo tekyali nti omuntu olina kunoonya bulamu paka emunyeenye oba ebitangaala byonna bibizikira ensi yonna ng'olinga alina kyanoonya ekyakutumibwa wabula baafubanga nnyo okunoonya akaseera ke baawangaalirangamu ensaawa eyo nga balamu ne bagezaako okwezuula obwakatonda obubalimu ne bazuula obwakatonda obuli mu bantu abalala n'ebyo byonna ebibeetoolodde era nga bw'okinoonyerezaako ennyo bo kye baasinganga okufaako kwe kwagala era nga kino nze nsuubira kye kikyasinze obukulu mu nsi eno yonna okwagalana n'okwagala olw'ensonga kyova olaba ndowooza baaleetangawo n'amasaakalamento ago ag'enjawulo ne baleetanga ebyokunywa nga bw'olaba wines ze baayitanga entuukirivu zibasobozese okutuuka mu bulamu obwo bwe baali baagala. Kigambibwa nti omu ku beewaayo okugeresebwako eddagala lino agamba alinga eyali awulira ng'abikkiddwa omukwano gwa Katonda ng'ali mu nsi gy'atategeera era nga kino osobola okyogera n'ogamba nti okuba mu bwakabaka obutaggwaawo tekiri nti kiriko obudde bw'otafuna bwakabaka bwa Katonda akaseera kano oba essaawa eno gy'olimu kati kitegeeza toli bufunira ddala kuba buli wano kati experience oba akaseera k'oyitamu essaawa eno kati ekikulu ky'obulamu bw'olimu wabula si akaseera kukojja okutuukamu k'olina okubalanga omaze okuva mu bulamu. Nakuwadde ekisumuluzo kya Katambi kano ninkugamba nti singa ofa nga tonnatuusa ku kiseera kyo eky'okufa oba eky'okuzikirira kitegeeza tolifa oba tolizikirira akaseera kaako okufa nga katuuse. Mubeere bulungi bantu bange, tujja kusinkana omulundi omulala.